buli muhindi yenna wakolela buli mugwira yenna ali mu Uganda awayina edduuka awayina supermarket awayina petrol station buli mugwira yenna awayina factory ayingiza milioni ya sente buli lunaku kudda waggulu. Kiwakana okujjako bannannyini wano aboogera olulimi lwa wano be bakolera emitwalo 23. Halo buli supermarket yonna ey'omugwira yingiramu otunule bw'oto olabe akola sente meka olunaku. Mwogere mwe mwogera ngu Uganda yaffe nnyavu bw'eba nnyavu abayindi n'abachina bazimbye factories mu Uganda products ezibakola bazuguza bannannyini bo bazuguza banyina bazuguza basezaalabo oba bazuguza bana bagula ebintu byabwe. Mugamba Uganda nnyavu bameka yalagenzeeko Jinja bameka bagendako Bujiri bameka bagendako Busia wasinkana trailers meka ezetuse emiyembe ezetuse emicungwa ezetuse apples ezetuse emitayimbwa ezali zingira mu Uganda wabala trailers meka naye zonna zabitikulira mu Uganda trailers zideyo nga ziri empty bana babigula. Bwe ndiddamu kusanga ng'omunya Uganda oyogera nga Uganda nnyavu ekyo kizibu kyo ng'omuntu. Eyo ndowooza yo yeyitukuyise okulaga ngu yiga okukola n'esawo Uganda. Ndi mu kwogera nyebaza Mukama omusajja ali mu kuyingira yakaleeta omulimu gwa milioni nga 8 mu myezi eki ali mu kuyingira ava 40 omulimu gwa milioni 8 mu myezi eki aleeta nga yekise maiti wuuyo ayingidde ne maiti ze mukutya biyingidde oyo mugamba aleeta ayitire wano eyo maiti yasibyeko ku kisero ali mu mulimu gwa milioni nga 3 awo katugende tuke kasoro musibaawo bakwe milioni 3 kasooli. Ekizibu ky'Abanyayuganda mwalemera ku mulembe gw'abajjajja bammwe kati mugende mugule compact mugende mugule teepu sooka olabe mpolampola gamba naye basooka olabe buvaawa buva Fort Potro agenda milioni zenkana Fort Potro naye muli wano ate obumyu jjajja wange tiyabulunda nze naabulunda ntya omanya waffe tebalya bumyu abakazi tebalya buki. Eyo ndowoozayo wammwe ngenda kubaliisa obumyu bwampaka ku 15,500 buli omalye ku nyama y'akamyu obutesipu otegere nga akamyu kawooma okusinga enkoko emirundi 5 mu mukaaga. Twebaza Mukama Kateeba ebyasomesa Abanyayuganda bituufu gamba bituufu. Abantu bataze kweta obumyu buli milioni nga 3 akaveera kanu kamu kokka omulembe gukyuka Katonda takola ki tuyigiza Abanyayuganda ngu music takyuka naye weetambulira ekyuka. Oluyimba lwa wancheke kyange ebinyobwa Salomye wancheke kyange ebinyo oluyimba lwatambulira compact nga compact emu ebeera ku ennyimba meka naye kati tuli ku memory nga ka memory katini nnyo kali ku ennyimba 1000 kati okuteekako emisomo enu yiga okukola n'esawo Uganda ng'olimira abafunda olundira abafunda olundira mu garaji n'oyingiza milioni 3 okusinga jjajjaawo alina eka 10 z'omwanyi n'olusiku lw'amatooke n'efaamu y'ente okolera mu garaji ng'omulembe gutulimu ogwa after COVID generation. So twebaza Mukama abasajja n'abakyala ababitegedde sokola baleeta obumyu musooke mulabe emaali munalimu omuyunga 50 ezo milioni 2 za sente ziyawo kati kwata ente ogisibe wano milioni 2 zigula ensawo emeka za kasooli milioni 2 zirimu ensawo emeka za lumonde mwogere. So basaba n'abanyawo bwebaka obwavu bukuluma weegatte ku sawo Uganda oyiga okulima n'okulunda okw'omulembe guno. Ekyo twatumye erinnya farming as a business. Kati mwenna nga munda mwenna n'abakamera katugende ku kinyumba nyu mulabe kinjogerako osobola kulimira abafunda n'oyingiza milioni 3 buli mwezi kudda waggulu. Tubategekedde omusobo olunaku lwa Mande ogutwatumye yiga okukola n'esawo Uganda. Weewaawo twebaza Mukama Abanyayuganda mubadde basajja n'abakyala abakozi mukeera saa 12 mugenda kukola ate akawungezi nemukomawo. Naye Abanyayuganda abangi mubadde nga tumumanyi kubala ekibayita time
Omunyayuganda agoloka saawa 12 n'alinya taxi n'abeera mu jaamu saawa 12 saawa emu saawa 2 n'atuuka ku mulimu saawa 3 ng'essaawa 4 zisse agenda ku mulimu ate n'addamu n'ava ku mulimu saawa emu gw'akawungeezi n'atuuka waka saawa 4 ng'essaawa 8 zonna azisse n'agamba ng'omukozi ate bw'ogenda kulaba mu jaamu ezo tosobola kusanga omuhindi tosobola kusanga omuchina ng'ali mu jaamu atambula addayo awaka waasula wakolera yakeera naggulawo ate yasembawo okuggala n'ayambuka waggulu talina budde bwakononera mu jaamu abanyayuganda tuliga okukola okubayigiza nga kisoboka naawe wookolera awaka maama w'abaana eyolaba nga garagi eyolaba nga ruumu y'abapangisa amabega g'efumbiro lyo mu lujja lyo mu kompawundi yo n'otandika mu bizinesi emu taata w'abaana akeera n'agenda kukola ate gwasigadde awaka n'okola okumusinga oba n'oyingiza okumusinga kuyigiza ng'osobola kukolera awaka yewoobeera yewoosula n'olabirira ennyumba naye nga buli mwezi oyingiza $3 kudda waggulu okubayigiriza okulunda omumyu ekitwatumye urban farming mu urban farming tulina okulunda omumyu mpaya akamika mu kabalage kati mbuuza basema n'abanyi omwena batulaba kana akanyumba mu garagi kajjaamu oba tikajjaamu kana akanyumba mu lujja kajjaamu oba tikajjaamu basema n'abanyi omwena batulaba ku TV ekitono nnyo abaavu be baagala batandike n'ekinene naye buli mugaga yenna woosanga bw'omubuuza waatandika otya agamba ngu yatandika mpola n'ajja ng'ekintu akizimba so kati tuyigiriza abanyayuganda ng'osobola kutandika n'obumyu 3 bwokka obumyu 3 bwokka muwandiike mu kirasi atandise n'obumyu 3 n'akasajja kamu akamikazaala abaana bameka akamikazaala abaana 4 5 6 7 8 kakoma ku bwana 16 akamyu kamu kati utwale nga tusoma senior utasoma P6 ari omusomesa yansomesa ari bamwita choncho yatuyigiriza ekyo bayita average kati wakati wo obumyu 18 n'obumyu 5 otufuna obumyu 8 kyekyo so bw'oba n'obumyu 3 omwezi ogusooka buli kanyu ne kakuzaalira obwana 8 oba ofunye obumyu mmeka abiri mmeka obumyu 24 akamyu kazaala emirundi 12 omwaka ate akamyu kazaala buli mwezi akamyu kazaala ku makya akawungezi kabeera n'olubuto kituufu kazaala ku makya akawungezi ne kabaka kazaalira ennaku z'omwezi 28 kwa 3 kitegeeza bw'olunda obumyu buno okumala emyezi 4 nga buli mwezi kakuwa obumyu 24 bubeera obumyu bumeka okwata 24 times 4 96 omwezi okukola ki buno bwasooka okuzaalibwa 24 haliwo 15 obukazi n'obusigadde busajja halo katuddira obumyu 15 obukazi buli kamu ne kakuzaalira obwana 8 ezo zirimeka maama azaala ogwokutaano abaana abazaala ogusooka maama azaala ogw'omukaaga abaana bali abazaala ogusooka bazaala ogwokubiri ne generation naye eddamu n'ekola eti endala ogenda kumala emyezi 8 agututta omusomo gwaffe farming as a business abeera n'omumyu 15,000 halo katukwata obumyu 15,000 akamyu wano katandikira ku mutwalo gumu kitundu 2 3 tukoma ku mitwalo 15 akamyu kamu katubale emitwalo 2 obumyu 15,000 tayimuza emitwalo 2 ziba sente meka mu myezi 8 milioni zimeka milioni za 3 mu myezi emeka katukwata milioni za 3 divided by 8 months twagala kulaba ngu garage eyo buli mwezi ebadde okuwa sente meka esente zebadde okuwa buli mwezi osobola kujjako esente zisasula omwana abadde asiba mu luddo n'amatatu ng'akola owuwo n'omu omusaala gwa mitwalo 2 osobola kujjako emmere y'omumyu ne transport tukwata milioni za 3 divided by 8 months mufunye sente meka milioni 3 n'emitwalo emeka sister alisia kwadeka oiro wanuko mukono
ugudde ka oil milioni 3 meka omuvubuka omulungi ngono wange jangu n'omwaka wunga n'omugurira sigiri n'omuwa ennyumba ne mattress n'akatimba k'ensiri ayagala omusaala gwa meka n'omwa omusaala gwa mitwalo ku milioni 3.7 bw'ojjako emitwalo 2 osigaza meka milioni 3 bw'ojjako transport egenda kuleeta ebikoola bino mufunye meka kitegeeza omusajja mukyala yatandika n'emitwalo 10 nassaamu obugumiikiriza mu myezi 7-8 atandika kuyingiza milioni zimeka kati okubayigiza yiga okukolesa obudde bw'abantu abalala osobole kufunamu nnyo abayindi kyekibakola abachina kyekibakola abaharabu kyekibakola bakolesa obudde bw'aba Africa bonna bafunamu nnyo mu budde obwaffe kati sawa Uganda kwe kuvaayo negamba kisoboka omulembe ntugujja mu ngalo z'abayindi ntugujja mu ngalo z'abarabu ntugujja mu ngalo z'abachina ntuguzza mu ngalo z'aba Africa kubanga be bagumu be balina ettaka erisingayo obulungi be balina uwezo esingayo obulungi be balina emmere esingayo obulungi halo mpubireko abanyizi akamyu kalyaki ndukute mu ngalo nakatumbutegeera ojjukira Mau Rebellion akamyu kalyaki abazungu bwe bategeera omulembe guno nga kire kibali bayita slavery kiweddeko gamba slavery kati ne bategeka syllabuses abaana baffe ne babategekera omwana yena atuula P7 atuula senior 4 atuula senior 6 bamubuuza ebibuuzo 90% eby'emyaka 10 emabega babayigiriza okujjukira Speak ya Sinkana Gulant Gondokolo, who discovered the river Nile, who Mau Rebellion Napoleon, Baba Igirizo kujjukira byayita si kubeera creative. Omwana n'agenda ku university n'asoma bwa doctor, ne bagamba ba medical doctors nga batosobola kubasemberera. Emyaka 5 yonna yibasoma ne bafuluma okutunda panado y'omuntu wa P7. Ne basoma nabo mwana we nabo amala okusoma. Ayagala fulume eggwanga agende kunaaza ebinaabiro agende kunaaza embwa okulabirira abakadde halo tusobola kutandikirako abanyayuganda emirimu nyebaza Mukama sofa tugenda mu bakozi 10,000 abakozi abadde bafuluma eggwanga twebaza Mukama tuyina abasajja n'abakyala baleeta Rosemary olaba abantu 45,000 kyekitongole ekisingayo obunene mu Africa ekyotuddemu. Twebaza Mukama tutandikidde abanyayuganda bagenda mu 1,500 amaduuka nga bayingiza milioni ya sente kuddabagwe buli mwezi. Tuyina edduuka Germany, tuyina edduuka South Africa, tuyina edduuka Congo. En wiki yonna mbadde nyina okugenda Congo twapakidde loole n'eroole z'ebintu ne tubitwala Congo. Kyekyo nga twasaba ba share orders baffe abagula emigabo batuleke ebintu byaffe bisooke bitambule Congo wiki ey'okubiri omwezi guno Monday ja bananyini kitongole bajje bakimama ki amagoba bameka balabye amaduuka gaffe Congo ngoli platforms za South Uganda kubanga nabisindise bo abalabye amaduuka gaffe Congo baluddawa ate namwe mulina okugula za screen enene tubalage kigenda mu maaso Congo ekinasaba Katonda n'okunsabira nga tusobola okulima wano Rosemary gamba Rosemary mukwateko nitumukola mu soda gamba soda nitukola mu amajani nitukola mu oil nitubitwala Congo gamba Congo abakonga bakafuna sente za gold nitubawe ebintu byaffe nitubajja ko sente za gold kyatuukiridde abana baffe bonna bali Congo bakwata sente nga bakwata senene kati nyagala omwana waawa n'omunyayuganda gawa omunyayuganda alinnyenyonya ave wano agende South Africa atuule mu dduuka mu supermarket ng'ebitutundiramu byonna bivon ekyo n'akikoze ddala tulina omunyayuganda ali Germany yasingayo okutunda ebintu bino munyayuganda bamuzaalawa Suzanaru ono wa Germany bamuzaalawa munyankole ana mumanyi Remaruwa oyo musajja wa Germany bamuzaalawa una ine not Germany owe Germany ya vakalizo
owa UK Bushenyi Mutombo omwana we Bushenyi Mitoma ali London gamba London atunda ebintu bino essenta kunganya nasindika naffe ntusasula ono ali malozimero nitukola mu product ntutwala London kitegeeza kisoboka gwe wagenza okujja nga kyoyegasseeko kiyina wekituuse tuyina wetuyise buli munyayuganda yenna abadde akipinga nenyebaza mukama ebakomye okukipinga n'okukiwakanya yewekikomye okweyongera amaanyi tuyina edduuka South Africa tuyina edduuka Southern Sudan Hello gama katwetaaga abagenda kukola amaduuka mu byalo osasule emitwalo 10 kubanga kisobola muntu omu njagala guno omulimu tugukolere wamu in case bwe ndiba ngenze mu ggulu omulimu gusigale nga gukola ki ekizibu kibadde ku banyayuganda okusingira ddala Abaganda n'Abagisu n'Abasoga n'Abanyankole n'Abakiga bw'akola kampuni n'ekwatayo bw'amala okufa ne kampuni efa naye ate Omuhindi bw'afa Omuchina bw'afa Omwarabu bw'afa kampuni esigala n'amaanyi ng'ekola kubanga takyezimbirako muntu nyebaza Mukama ogwo omuzimu gw'okwezimbirako ekintu muntu omu ogwo naaguwangula yenze yekka bwe naakomawo nga nvudde aweeru ng'amaze kuyiga ebintu bino byonna nga nsobola kuddira akati ka Rosemary kawanike ng'amaze kutegeera akantu kano naye okute bungi bonna abasomesa okukekereza akantu kamala abantu 20 kola bwoti nintegeera kano akantu nkolamu perfume nkolamu air freshener nkolamu amajaani nkolamu soda ng'amaze kuwayo bwe naakomawo mu Uganda ninoonya district eyalesembayo obubi eyalesembayo entalo eyalesembayo esingayo abalogo baali bagiyita Mukono ng'amawulire gonna mu 2009 mu 2011 abakuta abaana Mukono abagala okuloga bagende Mukono abagala amasabo bagende Mukono abakunja empewo bagenda wa ani abulirako kati ye district inasookeramu mu Karaji ninkunganya abaana 18 nimbayingiza mu kisenge ku bwereere nimbayigiza okukola ebintu ebyo byonna ku bwereere kati nyebaza Mukama maze wiki namanga siriwo naye nageze kumunga soda bwolaba soda bwafuluma kubanga naddira amagezi nimba kwa abaana bungesigisa umanga siriwo ebintu bisigala nga bikola ki so kati nga Mukama bwampadde akasente sikakweka nga bwampadde omukisa kubanga kisingirako ddala ka soda kaffe kakola amajani gaffe bagagadde perfume bajagadde alo kati njagala abasajja n'abakyala abungenda okukola nabo okutuusako Rosemary obubalime n'obumyu ate naye ng'asobola kutuusaako abanyayuganda baffe products ez'omulembe guno ezitali mu chemicals buli kyalo omulembe guno kiriko omulwadde wa kansa buli kyalo kiriko omusajja akaaba amaanyi g'ekisajja buli kyalo kiriko omukazi akaaba amaanyi g'ekisajja omukazi yakaaba amaanyi g'ekisajja omusajja yakaba amaanyi gaki kubanga omusajja yeetaaga amaanyi agagenda kulima abagenda kulima gyetuli so kati okulaba nga ekintu kino okutambula obulungi twetaaga ba sub county coordinators halo gyetuli nga ba sub county coordinators buli mwezi basobola kuyingiza obukadde 10 bumeka kubanga ng'omumanyi bulungi Omunyankole azaala ki Omukiga azaala ki ate Omugisu netulaba nga bweba Mukama mpadde akakusandinga investor ate enkolofa yingi kubanga olwedde mu myezi 2 yokka naguze Rosemary w'Abanyayuganda wa buhumbi 6 obuhumbi 6 obume mu mwezi gumu gokka mbadde Mbale nimpa Abanyayuganda nintandika amaduuka 3 ate Omunyayuganda okutandika akaduuka kamufuukira ekizibu njagala wana abantu 2-3 abalimu obukatuli kirina okuwakana
abalanga balimu 7th day balimu obulokole ba DP abantu basatu bagende mu kisenge barabe kinyogerako mu kisenge wano mu store emu yokka nyina store 10 store emu yokka eri mu rozimero wa buhumbi mukaaga agenda kufuluma enchana leero bakube mu pawuda ate bayingize n'omuntu omulala bw'olisanga omunyayuganda ng'ayogera nkateba tagula rozimero we ekitambo kya nyina ne Nazara kibanga kyayokunganyiza ku ye bwe basigula rozimero amajani gungula amaduuka gunzigulako ebintu ebyo binkola mbikola mu ki naye omusanga mukyala alyeri mujje mu mukimendo wange eno business olina okugolokoka n'osala rozimero n'omwanika n'omuteeka ku motoka n'omuleeta nga va muleesere okutuusa bwe tunaamala okutraininga ba CIs bani be bagenda okugula rozimero omubisi onu bamugurra wali otegeddewo kitegeeza CI yamuvunaanwako yategeera bamwanise bamulabiridde ne bamukuba ne bapakira egutya motoka ffe bwemala kutikkula soda amajaani amazzi akawunga ate epakira rozimero olwa nemuleeta mukitegedde ekizibu kinsanze naba CI bonna bw'obasomesa ekyo nabo tebalina kizibu gamba tebalina kizibu kyekiringa abaana balima mulinga ogenda kola nga amaze kusomesa ogenda kola omusajja omukulu n'ebirevu n'envi twalima mulinga ne batakola ki ye basigarira mu past tense basigarira mu kujjukira kubanga bali be bategeka omulembe bo tubajjukira nga basobola kubaako ekipya ate nekikola basigala mu kyayita ne beerabira nga mu primary batusomeseza aliwo now tense present tense future tense na past participle ki na continuous ki butotya nga waliwo ebyayita ebyamulinga kati tuli mu mulembe omuki kubanga olwedde n'ebitukolamu abiraba nyagala olabe edduuka olabe ne factory kolaba oti ate n'ekirala mwena abadde bakyepankapanga mukola emidaala mukola obudduuka obutunda plastics n'ebirala gw'oluweelu ng'akayigo kasezi alo omulembe gw'emidaala gwayita ogenda kukola omudaala oteekako enyaanya nakatubiringanya entula omwana biteeka ku piikapu akatungulu 10 kidomoole ng'okyali ku kadaala owa kidomoole yakoze eki nova nakusabira ne bakusiiga amafuta nga tokyuse na mulembe osigala ng'oyevuma Katonda nobwonaawa kimwe kya 10 nga tokyuse na mulembe oyevuma Katonda abakiga bavuddeyo baddira nakati baddira biringanya baddira lumonde baddira entula ne babiteeka ku kigaali ne batambula nyumba ku nyumba ani abalabyeko kati bagenda kubituusa ku munyumba omukazi abugulira awaka baleko ekigaali atuusa awaka atatambule ng'ajja ku mudaala go alo gamba naye bakyuka n'omulembe gyetuli bagagga bonna boolaba bano mu kibuga bategeera ensi ekwatawa ne bategeera ekwata Karagi ne basookayo ne bagula amataka ku miliyoni 2 ne bagasuza mu poloti za nnyanya ettaka lyagula miliyoni mu myaka 2 ate n'atunda miliyoni 3 bategeera ensi weekwata kati ensi yonna eryagawa mu myezi 2 egenda kwetta na products za South Uganda omulembe gwa bitongole bire bya networking ebijjukide biri gwayise bw'obanga okyaliyo weehoyi tulina kasoda kankumezi okanywa kati akawumpa essaawa nnya gwekyo n'oyingira mu kisaawe gwe neetaata maama w'abaana ne mama w'abaana ogenda kutegeera ngu amazima amatuufu kabadde ka clear plus Uganda buli mwezi efulumya obuwumbi n'obuwumbi okugula eddagala mu nsi z'abazungu nga lijja mu ki bameka ng'omanyi Katonda waali bameka ng'omanyi Katonda mugezi amagezi ga Katonda gonna tasobola kutonda omuddugavu n'akutondera wano n'akwettaka ebirungi bw'ebityo lyonna ate bw'olwala eddagala n'alikolera mu bahindi oyo si Katonda oyo sitaani anakitegere kinyogere Katonda kutondera wano ku Buganda atonda omululuuza atonda omujaja atonda eddagala lyonna nga n'ensira ekulume yawa ya Buganda wano n'amazzi agakulwalisa gawa
ate eddagala erikuwonya alikukolere Germany. Bw'obanga Katonda bw'atyo bw'akola kakitegeeza babanga ye vice versa, kitegeeza na Africa yeyina okukola eddagala eriwonya Abachina, Abachina bakole eriwonya abaki, ebeere vice versa. Anakitegedde kati okupromotinga okulya emmere yeetali mu bintu ne bagaana kupromotinga akamyu, kubanga akamyu kayina ennyama bayita white meat. Omusajja n'omukyala alya ennyama y'akamyu amala emyaka 7 nga takorodde, nga talwadde, nga tawulidde bunafu bwonna. Ne bategeera Omuafrika bw'anaalya akamyu n'atalwalalwala bizinesi eba efudde y'eddagala lyawe. Akamyu ne batakayigiriza. Ne baddira n'omuti ne bakuyigiriza parts z'omuti, leaves, stem and roots, ne batakuyigiriza benefits eziri mu muti ogwo.